empuliziganya yenkana. Njakusooka nebaze abawuliriza aba NBS. Bannaye mutongedde amaanyi kubanga ti buli woyitira NBS amaanyi ate gagyeyongedde. Mwebale nnyo banne ntambudde nga mpulira abantu bawuliriza ensi n'ebyayo ku ssaawa 3 nga bali okubawuliriza. Okibulira bukyeyire wali Uncle Medi nga bakola bamudoofu bawantimba bantu babeeraawo gemanyi. So banne tubagamba tukyayongera amaanyi mu radio eno. Si ya jajja waffe ate tujja kufiira wano tujja kugireka tugende. Naye ng'ekikulu kyabyo tugirese tutya. Akaseera ke tuliwo. Kati akaseera ke tuliwo tugenda kukola nnyo. Kakati evening drive okutandika ne week ejja. Katayira agenda kutambula. Omuntu bwakusanga ng'owuliriza evening drive. Bayinza okusanga kati program kijja owuliriza. Kasitara kusanga ku evening drive sente ziba zikugenzeeko. Ajja kugwako nga tomusuubira. Tugenda gaba ebirabo, tujja gaba sente, tujja gaba mafuta. Okutandika ne week ejja mu evening drive. Kasitara kusanga ng'owuliriza evening drive. Lubowa Kyemba ne Rockie Manoki evening drive. Waliwo nokubuuza ekigambo nga tutega bwe kiba kikulema evening drive gamba lyanda kulyanda. Awo ng'ozirya. Kati ng'ozirya. Awa taxi kasaba kugwikiriza ng'owuliriza evening drive se mafuta. Ate tujja kugwa gange tujja gwa neddalu. Tujja gamba nga emmotoka ezinaasooka ano tugambe nti tubata akakyogera wetika esooka 5 awo mafuta. Okutuuka wano. Bw'osanga we 5 vuga buvuze eyiyo gende. Tujja kutuka ekisatu boda ezisooka 10 mafuta. So kati evening drive mugiwulirize tubaddize kuba mutuwuliriza nnyo abamba kooti. Mubutale tugenda kujja tukongere ku capital wo. Muzeyi mwogeza mwamba kooti. Tujja. Mwogeza mugambe nyamu bakuluseki. Ojja kumutuukako. Siyo mkwano gwange yaliwo emmere. Kati yakola ki? Kati alina spare parts za pichipichi. Bakanika ne pichipichi kwamba kooti katale ateganyo NBS radio. Mustafa Chaze. Waliwo omusajja atega ekizinda l'ennambaale. Kale tuveeyo. Kakati nabatuwuliriza ffe twasalawo baweereza. Kakati mwe kyemulina okukola kiri kimu kyokka mutusabire. Kubanga Rockie ebigambo etwogera si byangu. Ekisooka mukkirize mugaane. Nze ebintu kati byenda mu Uganda. Nkuwulira. Okulonda bakugyewo. Ggwanga lisobola okutambulira lityo anti kati okulonda bwe tunabanga tuli mu kulonda buli kaseera nga tuli mu kusibagana tuttibwa tukubwa oli n'osanga simanyi balwanira bululu besse naye gwe Rockie omanyi okusiba emyaka enaggwe waliwo n'omusiraamu omuwulidde yabuziddwawo omanyi okusiba emyaka enaggwe ng'oli mu political prisoner omanyi omwana w'abandi okujja ku TV n'agamba nti bankutte ne banfumita magala akabina ne bansikamu enjala gwe omanyi kitegeeza nkitegeera so nze nsinziira awo n'ogamba biveewo nti mukutte abaana b'abandi abamu bakutte lwa byabufuzi kankozesa ekigambo abamu kubanga siri wa security naye nze ngenda ku sitole z'abaana abasibwa kino twabiwuliranga mirembe gy'obote nze nja kwogera ku obote kubanga mulembe gw'obote at least nali mbiwulira nali muto naye nga nkola ki obiwulira mbiwulira so bwe tubanga tugamba nti lino eggwanga lya Katonda ku lwa Katonda n'ensi yaffe buli kintu kyonna kye tukola mu ggwanga lino tukikole ku lwa Katonda n'ensi yaffe bino ebigambo mbyogeza buvumu era manyi bigenda kunjogezaako ebigambo bingi naye nga ku lwa Katonda n'ensi yaffe bwe tuba tugenda mu kulonda okwa 2026 tukikole ku lwa Katonda n'ensi yaffe bwe kuba okulonda okwa 2026 kugenda kuba kwa masasi kwa tia gas kwa kusiba baana babireke bakwate sente ezo bagende mu malwaliro ezitali mu kulonda gyeziri mukato uliayo kulonda Saudi Arabia uliayo kulonda ate wali yeddembe ontegedde nkuwulira bagagga eminse kola ki egenda mu naye akuba bagamba yagaliza okole ki ofune kati twagala nga mujjeewo okulonda mwagalize ate abantu basobola okukola ki okufula kulana bino ebigambo binuma nga Pan-Africanist nti abaana b'abaddugavu tukyali nnyo mu dark age
tukyali mabega nnyo nti otuuka ogenda okulonda omuntu gw'oyagala ogenza okulonda kansala awo gw'oyagala tale senta neefuuka omusaayi eriyo namuvoddeyo munoonyeza akalulu mukafunye muze nako we balina okukalangira nkyanoonyereza oba ba returning officer baba bayita oba bali qualified oba nedda kya qualified kiveeko mu Uganda bikyayamba returning officer balonda omuntu nga tatalina kuba mu kifo ekyo teyasoma kasita bakolera kye baagala kati kifo kye twagala kiri kimu kyokka ngenda kunoonyereza kuba buli omwaka aba ekyo mumuweeyo sente mbiwulira bamuwaddeyo 5 n'alangirira gundi bamuwaddeyo miliyoni 10 n'alangirira kansala gundi simanyi DRA form bagikyusizza eno yabuze kakati nze nsaba busabi bwe tubanga okulonda kwa Uganda kwa musaayi tukuleke kubanga tosobola kuŋŋamba omwana avudde mu kkomera akomyewo nga ne mukazi we yafuna olubuto abaana tebasoma olumu nga bamutwala n'abatalumirirwa bannammwe ekiki omwana bamukuba obukongovule ne bamukomyawo ate ogezaako n'oyogera k'oyogera ojja kuddamu tukwate tabbye tasse muntu kakati nange muyinza okunteeka ebigambo era ne mujja ne munkwata tewali buzibu naye ekizibu kye tuyina tetugenda kutambuza nsi bwe tutyo kubanga ebikolo ebyekivve ku bantu ku mulembe guno gwe tugamba nti gusomye omulembe kati tukole tutya tukole tutya bwe guba gwe mulembe gw'abasomye nga guli kweyisa bwe tukole tutya kati ffe tukole tutya nze ntunulire palamenti leero nendabira ddala amabanja agali mu palamenti ku kyemmwanyi sijja kigenda wala emmwanyi ezitusomesezza kubanga ze zansomesa jjajjange kawuna yalimanga mwanyi senga wange ebbaali yalimanga mwanyi emmwanyi gagawazza abantu mu Uganda muno naye babadde mu palamenti ng'oyinza okugamba oba kyekiriyo mwanyi bumwanyi kyekinene ekiri awo kiki ekyazze mu mwanyi ekireeta n'abantu okuyombagana ogwasooka baatandika kwagala ziwandiisa buli mulimi bamuwandiisa era sabo kyatandika buli mulimi bamuwandiisa kyatandika kakati tukkirize tugaane gundi nagamba luli Rockie obudde bumpeddeko Rockie luli nagamba bino mbyogeza buvumu kubanga ni muna Uganda and I'm entitled to my opinion. Oh yeah. Okay? Bwe tubanga tuwaga kutambuza ine Ggwanga bulungi nga ebirowoozo by'abaala tebisibwamu kitiibwa okulonda kuveewo tusigaze eddimbi abantu balonze MP waabwe essawa y'okumulanga wonna twategedde awangudde essawa y'okumulangirira ebintu ne bitandika okukyuka twagala kumanya omuntu ono yadda bamuwe omulimu gw'okubeera presiding officer obuyinza yabujjawa obukyusa eddoboozi ly'abantu lye basazeewo okuva wansi bajjewo kulonda bajjewo tukooye abantu ne beexercisinga rights zaabwe ne balonda ne bakuba akalulu ne baleeta DRA form gwe n'olanga birala who are you kwegamba nze simanyi oba nenzigula wana amasimu owuli abantu bayomba nga tebatuufu ne mudira sente eziri mu tuliyoni ne muzanyira mu kulonda mbazitaddeyo ne mulangirira abantu batawangudde ate n'olaba omusajja omukulu ng'alangirira omuntu atawangudde ate naye mu mutima ng'akimanyi so bannange mulonde ba MP bammwe mu mazima mulangirire bano abasajja oba pulezidenti oba MP bakansala mubalangirire mu mazima naye abanne mubeera ku musaayi okulonda olugwa bekapa gundi bamusibye ono bamukutte ono bamulona ono bamukimye oli katuzzeeyo mirembe gy'obote kati abasoma baba basomera ki kati basomera ki because swali tumanyi nti eggwanga direction gye litwala mu generation Amini bamuvumanga wano kati Amini yafa kati ebikolwa byebiri ekibuuzo kiri nti ebikolwa betwalwani bakitaffe kuba kitange yalwana mu nsiko wadde teyali kusaidia President Museveni naye yalwana muki mu nsiko ng'ajjawo fugabbi kulinnyirira ddembe ly'abuntu wabayo demokrasi ow'ekimmemmete abafendemu ly'obuntu eddembe ly'omuntu libeerewo abantu beekulaakulanye bakitaffe bye baalwanirira kakati bwe bakitaffe bye baalwanirira banne tubeegayiridde please bwe mubanga bigaanyi okulonda mukole ki bakugyewo tulogyewo okulonda sente zandibadde ez'okulonda zimba enguudo zizimba amalwaliro nga bwe kyali mu Libya obanga bikiri mu nsi ezisinga eza Buwalabu
atenga bakula yes tetujja kuba mukaweerego oyo buli kaseera nobera ku radio wano nga nebyoyogera otya bono omala okwogera ngenda kuddayo nti yeka ontegedde naye nga tebyoyogera bituufu n'otambulira mu luguudo oluguudo luli bwe lutyo nokati bane nolwalukoze ejjo naye lubomosi bantu balina amasanyalaze gavaavako buli kaseera bisenze gavuddeko amazzi ne batugamba amasanyalaze mangi naye ate abalina amasanyalaze manya ebbeeyi y'amasanyalaze ate eri waggulu ate waliwo amasanyalaze gavumenti geesasulira agatakozesebwa okimanyi waliwo amasanyalaze gavumenti geesasulira naye tetugakozesa kyokka abantu baagala amasanyalaze kyokka amasanyalaze gali ku bbeeyi ya waggulu bannange ekitagisa muntu eyasoma ennyo ku kitegeera abaasoma balina kye bayambye eggwanga lino ddala nze kati nze njagamba ekintu kimu kyokka nti abantu bonna kati enkola yaabwe enfu abantu bonna enkola yaabwe enfu kubanga nze mmanyi mugenda kunrikodinga mutambuze obutambi mwogere ebigambo bingi osegere naye ng'ekisigadala obukulu abantu bakooye ebintu by'ekisirusiru ebitali mu makulu abantu banoonyeza akalulu kati ebyo nga tubivuddeko kiki ekiganya oluguudo lw'embulamuti budondo okukolebwa emyaka gibwe eseewo simanye 6 simanye emeka buli kaseera libwera mu bajeti kyokka kalulu kanaatuuka nga mweta ziturakita no okuva kwamba kooti era kati bwe twogerako abo babi kati busoga ani anagyogerera balabisa gavumenti abo babi naye nga alina action senses oluguudo bwe luba lumaze okugenda mu budget lwogeddwako ezo sente ani aziryanga ekitegeeza kati ndi mutuufu okulonda kuveewo ezo sente bazikwate bazisse wano ani azirya because obatukira oluteeka mu budget baba balubaliridde nti lujja kukolebwa naye budget neggwako nga terukoleddwa bwekula nakanyonyi bugembe simanyi ne mwalukuba amazzi batuwaako doozi negabula kyokka amazzi twetolodde ennyanja kati ani musiru ani aziri ezo kati awani musiru ennyanja yetwetolodde oba abantu be basiru awuliriza ennyanja yetwetolodde okitegeera nkuwulira bwe amazzi tugeja mu nnyanja kati owe walukuba ali kumpi n'ennyanja masese danida kikalamu kya kibugamba negabula bugembe wali okumpi negabula buweekula negabula mafubira amazzi negabula ani aba omusiru kati ani amusiru awo nga tetulina ne tanks zikola reserve so amasanyalaze ne tugakolera wano ne tuwongeramuko ne mu bajeti ya Uganda ku sente z'omusolo ogabunyisa abayambi amawanga agamu ne gayingizaamuko n'okufandinga era amasanze ne gakola ki ne gabula bajewo okulonda batukolera ebintu byaffe ebyo sente zandigenze mu kulonda zikole ebirala kubanga tinze ffe tukooye buli omujja wano gundi bamukutte leero Lubowa taasule ebyayogedde ayinza obutasula waki tubira ku munsi y'okubunkenke ng'ate lire ggwanga lyaffe tulyeyagaliremu akadde katuweddeko kinana mwenda akasirisenya nabasa radio program evening drive lyanda kulyanda tugiwumbye tujja kuwuliziganya ate bakitaffe ne bajjajja baffe omusaayi gwayiikira ki kuba obulango baba tukole sente z'abagagga tujja kuwuliziganya ate olunaku olw'enkya mwebale kutuwuliriza mubadde bayitirivu okuva gye tusindikidde okuva kutandika zirayivu ebitayogerwa wano yagala byogere ebigambo ebimu wano sijja bisobola ani anti essimu eyinza okutuuka kati mu November ngira kutandika zirayivu zange abamanyi YouTube channel yange ne TikTok okutandika ne November we tugenda okuyita kubanga tukooyi mweraba Rockie tukooyi tubagaliza akawungeza akalungi musule bulungi tukooyi amasanyalaze agavaavaako tukooyi amazzi agabula kyokanga gatuli wano tukooyi ekimala kale waliwo agamba oyogera gwe akasooka okwogera kale naawe genda ofa olumbe kakaire kirunda eriyo programu yo evening drive lyanda kulyanda mwovulira amawulire sawa ku sawa tukitegeera